Ekizibu ky'ebbeeyi ya data okumugulira ku masimu naggwako mu kaseera mpawekaaga n'ebirala bimu ku bizibu bannayuganda bakozesa internet bye basinga okukaaba. Kati oyinza okugamba nti amaziga g'abano gasanguddwa. Minisita omubezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Fred Baluku Kabyanga wamu n'aba National Information Technology Authority NITA Uganda okuvaayo ne bategeeza ng'ekizibu kino bwe kinogeddwa eddagala. Bano bategeeza nga Uganda bwe yeevuddemu n'efuna ekifo oba banka ya data eyaayo. Ffe nga Uganda naffe tutaddewo enkola ya kalimagezi kati naffe twetaaga bw'oba onoonya data owa Uganda omufune mu Uganda. So kati ekye tuyita sovereignty obwanannyini bwa data omuntu omulala nga tasobola kumubba anyhow. Kati wano kye tuyita data sovereignty. Kino kigendeddwamu okutulawo olujegere olubaddewo mu kufuna data gwe balumiriza nti amala kutabala mawanga malala nga tannatuuka ku ssimu kw'omugulira. Bw'osindika data w'omune ng'oli nayo awo data oyo asooka kugenda Bulaaya ate n'akomawo. Musekendi gw'olowooza nasindise data akoze eki atuuse. Naye kati enkola eno bw'osindikira ono data ng'oli wano mu Uganda ne data nga wa Uganda ajja kutuukira kw'oli direct nga tayisewa walala kubanga exchange ejja kubanga eri wano. Kino balumiriza nti kibadde kyongeza ku bizibu ebimu abantu babadde bayitamu omuli ebbeeyi eya waggulu n'emisinde emitono. Ruuti ya kalimagezi munoonyi ebadde munoonya eyise wala, so that's why kibadde expensive. Naye kati bw'oba omunoonya ojja kutwala akadde katono ate ojja kutwala ruutu ntono. Era kino kyakuyambako ne ku kizibu kya data okuggwako amangu n'ebbeeyi ya data bannayuganda gye baludde nga bakaaba nayo batuwulidde nti yakukendeerako. Omanyi bw'oba ogenda Kasese tosasula ng'agenda Kyaliwajjala. Owa Kyaliwajjala asasula 1,000, owa Kasese asasula emitwalo emeka? 3. Saving eri ebitundu 3 ku buli 100. Bwe tubadde emyaka nga gigenda tubadde tusevinga ebitundu 3 ku buli 100. Nti era ne internet yakwongera okubonyesebwa mu ggwanga okusobola okutuuka ku buli muntu. Kebo muziraba ne bw'ofuluma kati n'olabaawo bw'oti ebweru. Mulaba kebo abo bonna ba provider abazze kubanga abantu mweyongedde. Era kino kyakwongera okuyamba bannayuganda okwongera ku buyiiya bwe balina mu bya tekinologiya. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.